okwonoona. Nze lumu yali ajja wano Empono ne muwandiikira ebbaluwa ne mugamba tojja sente zaali fulense z'oba otuweereza tuzimbemu eddwaliro. Akati mukunziramu kyeyakola bwe yajja e Mukono n'agenda wali basekawo akaguwa n'asimawo 2,000 n'agamba ab'e Mukono mbawadde hospital. Oluvannyuma ennyo badde ebizimbe ebyalimu dispensary ey'edda ne babigamba nti kati hospital nga bo balinga abagamba nti ebizimbe biri bw'obikyusiza erinnya ekibadde dispensary n'owandiikako nti hospital mbwolwo oba ofunyewo hospital era wakyaliwo omusawo omu dokita era bannansi benabo be baliwo woodi emu ey'abasajja ey'abakazi ey'abaana ey'ab'omusujja ey'abasiriimu ey'abalongoseddwa tegamba ng'olabira ddala kukyakira naye nga ssente zimuleeta e Mukono zaali zimala ozimba eddwaliro nakimulaga. So zino ssente z'akozesa ng'agenda mu bantu singa aziyita ku president's office kubanga Mwami Museveni alina obuwumbi 197 babusa mu budget etukaayana nakwo etumugamba waakiri tudizdeko half tugyongere ministry ya agriculture n'eya health zo zaakugabira bazinyi ku mikolo eyo gyayita mabaasa. Olidde akati it is very okumutwala atuuka eyo district yonna n'egenda ku stand still nti president yazze kakati tugende ku byalambula. Olambudde wa byamukama minisita Iseka bwe yali vice president ye yali omulimi asinga mu bimuli ng'era abantu bonna bagamba tugenda tema ngalo okuyiga kulima. Kiseka olwava kuba vice president tema ngalo yasante abantu ne batandika genda ddundu wa specioza nga bagamba specioza era gy'osomere wa specioza okulunda enkoko nga buli b'osanga tugenda wa specioza kuyiga kulunda nkoko tugenda wa specioza olwava kuba vice president eddundu bw'oyitawo walinga awaafa nnyinimu abantu ne batandika otambula nga bagenda Kakiri tugenda wa Gilbert kuyiga kulima plant rice oyo nno yabiteekamu n'amasaali nkuyigiriza okulima apple anya okulima kimanyi buno obulimi bwabwe baliira ku nnyonyi dodododododo abantu ne batambula ojjuka Kakiri kakati Rwanda olwaleero bw'ogenda obuuze Gilbert Bukenya nti plant rice yalagawo yennyini asobola okuba nga tajjukira nti yalimako ku muceere oba yagukubirizaako ku bantu bw'obuuza spesiyo maama wali mulunzi wa nkoko kyepesiyoza takyalina akako kakatakula buno emmanja obweriisa bwokka yo ewakiseka nekuba erigenda ewuwe lyaziba. So ono mwami lya Mukama abo abantu be balondamu be bantu abali facilitated okuteekawo ebintu naye nga osanga ku faamu tebivudde mu maanyi ga faamu eyo wabula amaanyi amasaki era enkya ono mwami lya Mukama singa n'alegerawo okubeera minisito gyagendayo mubuuza nti bannange omulimu ekyokulabirako eyaliwo anaaluwa nga taliiwo ekyamazima mwami mu kampeyini nga sente azadde mu ebyo ebintu ova olaba kati aba UCDA bo we baasalawo okubeera professional ne bamugaana okuyingira ne bagaana ebyobufuzi mu mwani baabagobyewo sente azaagala muwere operation were recreation ekulemberwa muganda we bali musale sente azaagala mu ministry eri minisita gwalagira ezo ze sente zennyini ezikwatibwa Museveni ali mu kampeyini kyova olaba abanga atambula awulira nti ne Kyagulanyi atambula nga Kyagulanyi ye poliisi emugaana nti omukulu Mwami Museveni ye ku kagezi ke kuliko ekintu kimu kalu kusigala mu buyinza entering self into leadership asigadde atya mu buyinza okuyinza kozesa all government facilities for only yourself. Ate kakyanoonya na buyinza nti no ye asigale ku bwa president. Mwami Museveni ali mu kuzimba Bwakabaka bwe obwa Uganda. Talina we yeeraba walala. Ayagala bamugye Nakasero bamuserengese ku kijja wali Kololo. Honorable Betty. Era wali Nakasero. Bagende
ko omulangira alinze zivuge amutikkira omulangira ali n'abazzukulu ennaku ezo nalabye ekintu osobola kankyogere kino nga kisenga kitonotono naye nga kinene mu social media omwo mulimu mukoddomi wa Museveni anyumya olunaku lwe yagenda yagamba nakwana muwala w'omusajja omu gwe bayita Museveni olunaku ne lutuuka nga nina okugenda mu maka g'omusajja oyo okweyanjula era ndujjukira bulungi nnyo olunaku olwo ne ŋŋenda e Nakasero ne ŋŋamba ye Museveni n'abako abatazuza mu State Road egamba nti kamiraabwe yetwalira ddala kati nga balangira tebalinayo bulamu bulala bwe balaba outside State House. Honorable Namboze waliwo ku bantu abakyasobola okubeera n'ekifo nga mwami Byabakama kyalina abantu bano bolowoleza ddala enkola eno mwami Museveni gy'atambuza tebalina yadde ogiganyulwamu kwe bayinza gifunamu. Kyantino tumwami Byabakama tujjamu ntino asobola okulangirira ebirala. Ngamba Byabakama ono ali ku fo ekamodo. Kankubuulire. Abalunzi b'ente mu Western Uganda baba forcinga amata bagaguza kampuni emu bagatulingi 2 lita kyetaagisa omusajja okukama amata lita 5 okugula akacupa ka minowota anyweko amazzi ate nno sikali akalwenzoli kuba kukagula 2,000. Abalunzi abo bwe bagenda okugula eddagala ly'ente ku katale wano e Uganda lya bicupuli olw'obuli bw'enguzi obuli mu Uganda nabawulira ennaku ezo nga bagamba nti balinnya bakwata munnaabwe omu ne bamupakira n'agenda e Rwanda n'agula eddagala alikomyewo e Uganda basobole olikuba ente kubanga eri e Uganda lya bicupuli litabusiide. Eyo yembeera omulunzi mwatambulira. Omulimi wa Uganda nze nnima wano ewange Manju ng'okugezesa naye okujjako gamba nti kannime kisanyisa okulima naye bw'oba otudde kubala sente ze weetaaga okulima lumonde nga neeyamuguze yakusinze dda ne bw'oba ng'okozesezza mikono gyo tokyasobola kulima kintu kyonna mu Uganda nga tokifuuyidde naye embeera eyo yonna yajjawo etya nti kubanga eggwanga eryabali b'enguzi buli alina akasasiro yenna amukasuka wano. Olaba wano bagamba nti omuceere wano mu Uganda abantu baguleeta oguyita e Tanzania ne bapaakinga mu bukutiya bw'e Tanzania ne bapaakinga mu bukutiya bwa Uganda kwewala misono naye nga teguba teguvudde wano. Kyekimu n'abo amakampuni gafaaga ga sukaali gakiraba nti osobola okunona sukaali e Cuba n'omuyingiza wano mu nkukutu waliwo minisita omu ow'ekitiibwa ennya birimu ebyo ne bawandiko oyagadde ki oba kyenjagala okugamba nti enteekateeka yonna mu nsi yonna sirina we mmanyi mulimi we yali alimye profitable nga tali subsidized. Okulima walodova tekuvaamu ssente mulimi yenna kusobola okufuna mu kyalima ateekwa okubeera ne subsidi. Ekyokubiri abalimi bwe batasobola ku level omanyi commercial farmer gwe bayita commercial farmer omuntu alina ennaanansi emitwalo 10 ne gyengera ku lunaku lumu nga gyonna limukiremu emu kilo 2 ng'ayise mu sayansi osobola ogenda katale k'ensi ku bubwe nga ye ng'osobola okunoga leero omutwalo gw'ennaanansi nga gwonna gwa kilo emu oba kilo 2 nga buli nnaanansi gy'onoga ya kilo 2 nga zayengedde omulundi gumu nga oyo yagamba mbu ndi commercial farmer atunda katale k'ensi yonna naye ono anoga ennaanansi eno neeyengera eno ng'erimu hafu kilo eno erimu kilo emu eno yageze erina kilo 2 kano kalimu kwota kilo oyo omulimi oyo tasobola kwetwala
ku level ya commercial farming. Kyova emmwanyi zaavumirira nti tusobola okuvuganya. Kubanga emmwanyi ne bw'oba olina ekikolo kimu osobola onoga emmwanyi y'emu n'owe Brazil gy'anoga. Naye bino ebintu ebirala nti kati ngenze mu fish farming for example nsobola okulunda wano ebyennyanja ewange emukono byonna ne mbijjamu ebyennyanja 10,000 nga byonna bya kiro 2 nga byakuze ku lunaku lumu. Abantu olinawo wali n'ennyonyi oba yiyo ggwe nga fama oba yammwe nga union y'abafama oba yaggwanga totikkamu ebintu ebyo tutwale katale k'ensi yonna. Ate bw'otuuka katale k'ensi yonna ng'otutte bimuli for example oba otutte enanansi atandika kubuuza mutulage ku mateeka agafuga abakozi e Uganda. Manyi bw'otuuka mu nsi z'ebweru n'ebyo babikubuuza mulina amateeka agafuga abakozi. Waliwo eyambulira nti ebimuli bya Uganda byadiba kati mu kubanga baabitwalanga nga biriko omusaayi nga bali bagamba omuzungu omuwe ekimuli ekiriko omusaayi obanga amuvumi oba omuwe mudde. Wakyaliwo ensonga nnyingi nnyo. Lwaki tetunnatuukamu ebyo Mwami Museveni byagamba nti naffe tujja kulima emicungwa tuvuganye katale k'ensi yonna, naffe tujja kulima ebijanjaalo. Nagenda lumu Uganda ng'ekoze omwolese Dubai. Waguliro gwaliwo about 3 years ago Uganda we yamala oba emyezi 2 miramba ng'eyolese Dubai ng'enonye basuubuzi bagula ebintu. Omusajja yajja n'abagamba nti nze njagala ebijanjaalo nga bimyufu. Naye nga munampa kiro yasaba kiro 4,000 buli lunaku okumala simanyi emyaka emeka. Kati ekyava mu Uganda omanyi bwe yamugamba jangu tukuwe ettaka obyerimire. Nja kukuwa ettaka kuweerere obyerimire. Kubanga bo abo ebyo ebintu ebirala byagamba lwaki ffe tukyasaana okussaamu nnyo amaanyi mu ezo cash crops kubanga evozi mwe tusobola okukanyeza. Bwe tumala okubeera excellent ati mwanyi then tusobola okugamba nti bannange mumanyi tulimeko ne ku mmere. Naye emmere ya Uganda tosobola na kulima egundi embalala bayiwa amata ng'etteesa abantu balya miyembe enjala ebatta. Nga tolina wadde system etwala amata ago gajja ku faamu n'ogawa abaana ba Uganda ku masomero. Abaana ku masomero bafika njala gwe amata g'abantu ogagula $2 ng'ate bw'ogatwala e Kenya. Twatwala amata gaffe amaliriza kino Uganda tutta amata Kenya ne batugamba amata mulekerawo tuguza amata gammwe kubanga mugakanisa ngalo majama. So bwe tuba nga tugenda kukwata bintu birala tubitwale katale k'ensi yonna tikutandikira kwa mulimi omu. Gavumenti eteekwa okwewaayo okuteera ddala ssente mu by'obulimi ate n'ejjanga ebigoberera the all of value chain okututuusa ku level egamba nti nange kati nina amata gange njagaguzaako Abamerika bampemu $. So ensonga Mwami Museveni gy'aliko ekyabuliramu ddala oba gwe olaba tejja kukola mu ddakiika emu tufundikire. Gy'aliko Museveni tali ku bya bulimi singa byaliko bulungi nti nno mulimu ogugwe guli mu kukola policy n'agireeta mu palamenti ne tusupportinga with budget commitment. Tuteeka ssente mu by'obulimi ddala ne tuteeka ssente mu by'obusuubuzi ne tuteeka ssente mu democracy. Olwaleero olabye tufundikirawo naye bwakadde. Yes, amawulire galaze nti twalina NGOs 1,400 tusigaza 5 tusigaza 5. Olowooza ssente ezo zaali translatinzeemu market yenkanawa eri omulimi waffe. Olwekyo ebintu ebitusibye si byebyo byayogerako naye yafunirawo oluwenda tinakasente akatono keteeka mu agriculture ate nako n'akatwala nga yeefudde agenda okwogera eri abalimi. Neeyanzizza nnyo neeyanze Honorable Nambooze tukwatagane Mande eddako. Kale sewo bandabire wangaala maaso moogi.